Yes, Fadi TV jinkwandiza kade kano wasibye otya oli otya abantu 15 munange bafiridde mu kabenje ambina Massawo olutalo lwa Nakazibwe ne Justin Nammere luzeemu dukira lwalutalo lwakulwanira musajja ambina Massawo bizeemu era nga Nammere alaga nti Nakazibwe essaawa zinamusingira wala era mbu Nakazibwe feeri ambina Massawo ngenda kwambi kutuusaako byonna olutalo luzeemu. Omanyi Nammere si ye muntu azikiza, si ye muntu omwangu. Bagamba nti abamu ku abo bafiiridde mu kabenje akagudde mu Lwera mu kiro ekikeeseza olwaliro omusomesa Namajja Aida ne Ssembatya Abdul Karim abadde avuga drone mu Mulemirembe. Bagamba nti ono ye Abdul Ssembatya Deriva abadde avuga drone eyabetenteddwa Sinotrak mu Lwera era naye yafiiriddewo. Ebifaananyi by'olengera ebyo kuliko omukyala amanyikiddwa nga Namajja Aida ono abadde musomesa. Jjukira olunaku olw'eggulo waliwo Sinotrak ebisomba ettaka bino ebisomba ettaka libakalakata ku nguudo. Jjukira ebisasiga bakola enguudo wabawo Sinotrak ebisomba ettaka kyekyakoze kyatomedde drone yonna neyeefunyafunya okumanya nga kyatomedde drone eno n'emito gyayise mu madirisa era abantu abamu bayise mu madirisa abasinga ne bagwa wabweru ne bafiirawo ku sipooti era nga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Abdul Karim Ssembatya akosa n'omukyala amanyikiddwa nga Namajja Aida yogolengera yabadde mukyala musomesa byamu ku abafiidde mu kabenje naye nga okusinziira ku poliisi yakonfaminga abantu 15. Bagamba nti ababadde mu takisi temuli n'omu yavuddemu. Kyebategeera takisi yabadde ekubyeko bonna kapooti bonna bafiiriddewo ababadde mu takisi eyo era nga musajja mukulu Kalimu y'oyo Ssembatya Abdul Karim Ssembatya y'omu ku abakoze ki abafiidde ono yabadde driver yabadde avuga drone eyo. Abantu abo abafiiddewo 14 ku sipooti bafiiddewo ku sipooti. Manyi obutajjamu wadde n'omumulamu okumanya nga kyabakoonye nnyo. Jjukira oluguudo lwa Masaka Road emmotoka zidduka ku luguudo lwa Masaka Road bannange. Emmotoka zidduka nga gyenkomeza zidduka zifuumuuka buweewo nkugambye. Mukyala yamanyikiddwa nga Namajja Aida yabadde musomesa naye yafiiriddewo. Ono musajja mukulu amanyikiddwa nga Kalimu Abdul yafiiriddewo. Owa Sinotrak yafuutuse emisinde abantu bagamba nti owa Sinotrak mbu yavuddeko obuzibu naye abala bagamba mbu ate ewa drone yadde avuga sipiidi. Ebisesinga ekyamazima z'emmotoka zidduka sipiidi 60, sipiidi 150 ku luguudo lwa Masaka Road okwo emmotoka ziba zidduka nga bwe beegambye kuwava kiba kizibu mu abalimu okuvaamu nga muli kiriya. Ate ebisesinga ezimu ezaagala okuyisa ebimotoka bino ebinene nga atasoose kwetegereza nti ayagala okuyisa naye ku mukono gw'ayagala okuyisizaako teriyo emmotoka endala zijja. Nga bw'onabeera nti oli ku mukono gwaki ogwa left ng'oyagala kusemberamu kodde ku mukono ogwa right oyise bulungi oyo kodde ku mukono ogwa left. Tasooka kwetegereza tuba ku mukono ogwa right bw'aba katugeze nga ava Kampala ng'adda Masaka tasooka kwetegereza konfaminga kulaba abasinga akubayo obukubi bw'ati ayingirawo buyingizi ku mukono ogwo n'ebiruuse bikozinga obubenje ebyo. Jjukira oyingiddeyo oli naye aleese togenda kusiba ku sipiidi eyaleese lumu kivaamu nga muzembalaganya nga zambalagana pwa naye baba abantu bafiiriddewo bambi bafudde bubi nnyo. Abamu bayise mu madirisa kugambe tewali n'omu yawonye. Takisi ejjula abantu 14 bonna bafiiriddewo. Ale poliisi egamba nti kati 15 be baakafa. Weyongeddeko kibi nnyo nnyini ddala kitalo nnyo ddala ku sayidi eyo. Farida Nakazibwe bagamba nti yakolanga ne Nammere ku TV. Farida Nakazibwe used to work with Nammere at NTV. Both were almost earning the same salary. Today, Nammere is a member of parliament and also a minister, owning a billion house in Kigo plus a television and also employs over 100 people.
Nakazibwe already has recordings of Namere talking to her lawyer. Farida should accept she is a specialist in failure. Simanyi ani atandise ensonga zino naye eri alaze okugamba mbu Nakazibwe failure mulwokubanga Namere mbu essaawa zino minisita ate MP alina ennyumba ekigo eri mu kawumbi ke Uganda ebaliirwamu akawumbi. Alina TV oba eba eri Masaka era mbu TV eyo akozesa abantu 100. Akozesa abantu 100 mbu era Nakazibwe failure. Naye ssebo Nakazibwe si failure. Nakazibwe okuva ku NTV alina kampuni gy'atandikawo eya condominiums. Condominiums ezo njogera ku nnyumba zibanga za apartment n'ennyumba eyo si yakupangisa nga apartment ogenda kupangisa mwezi. Ennyumba eyo oba olina okugigula. Ennyumba oba ogiguze zirima mu bukadde 680 mpaka ku biliyoni ey'essente. Kyenjogerako kyekyo. Nakazibwe alina kampuni endala gy'alina. Mu kampuni ezo zonna alinamu emigabo. Kampuni endala etunda mmotoka. Kampuni etunda mmotoka no mu Uganda. Ate nga bazeesaabaliza bo nga bo ne bazitunda mu Uganda muno. Njogera ku Nakazibwe. Nakazibwe bizinesi z'alina nyangu nnyo okuzisigaza ate okusinga Namere. Namere saana asobola okuva ku kifo ky'obwa MP, asobola okuva ku kifo ky'abaminisita ne bamukyusa. Nakazibwe asobola okusigala ng'ayise ewo kwa kampuni eyo ya condominiums. N'asigala nga munnange asobola okuyingiza obuwumbi bwe nga 2 olunaku. Newankubadde basigyeko magoba zibanga za capital wa company naye abazingiza kuba kati otunze condominiums zo nga 2 olunaku. Osinda obukadde 5 bakawumbikamu obukadde nga 5. Condominiums ziba za bukadde 8 ku bukadde 5. Ate zisobola batojja gigula z'abagagga. Kampuni ya Nakazibwe, Farida Nakazibwe. Nese abaye bagamba mbu failure. Abaana kyebamukula ku mukutu gwa Twitter wali balimu kumuyisaamu gali bagamba mbu failure. Mbu talina kyali mbu era Namere amusingira ddala. Talina waamutuuka. Gambi otalwaba lwaliddamu olwa Namere ne Nakazibwe ate nga lubadde lwakola ki? Lubadde lwasirika. Ensonga zezo bagita Fadi TV gye mu following ate munyige ne kade mumpere video no like ate mu commenting ensonga zezo. Batumideka bali Canada mu Toronto ne Saudi Arabia mu kibuga Riyadh mbagamba nti muli bamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kade bagita Fadi TV yoje mwabe bulungi mbagala nnyo mwena like ngo commenting mweraba subscribinga.